UGTV1 olwaleero twatumiddwa okubeera nga tukwata kuba kye yagula ploti agamba yagula ploti mu estate bano abantu abasala bu estates entonotono amanyi ennaku zino Uganda waliwo omuntu nga ajja n'asala ploti oba ekanga eyo oba ekanga 3 n'azitunda kati yagula ploti mu estate eyo issue eriwo eri nti bwe baamala okugula ne batematemamu ne wavaayo omuntu eyagamba nti ku kibanja ekyo oba ye yali nannyini kibanja ono we yagula ettaka kati bw'obuzibu obuliwo tebabakkiriza kuzimba buli atandika okuzimba nga nannyini kibanja ateekawo embeera ng'agamba ekibanja ekyo kyali kiki ekirungi nkuba kye yagamba nti baamuwa ekyapa oli ya processing ekyapa naye nga bakyateekawo embeera issues nga zino zibeera mu mataka omuntu najja n'agula owantu naye bibeera bya mirundi ebiri waliwo abajja ne bapanga ekintu najja n'agamba nti ye nannyini ttaka then wabeerawo omuntu n'agamba nti yali nannyini kibanja kati issues nga zino zibeera solved by court esobola okudisidinga kati akabadde akaliwo bw'obeera omwangu bwe bakutiisatiisa gwe ng'ojjanga obawa ssente ono akayanakayana mbu simanyi wawe oba nannyini kibanja kuba ettaka lino okusinziira bwe yatugambye nti kuliko already abazimbyeko kati bwe kubeera kuliko abazimbyeko lwaki atojja n'oyikiriza nze agenda okutandika okuzimba ate ne issue y'ettaka ng'eyo gwe bw'oba ojja nze bwe mbeera n'ekyapa kyange n'ojja n'ogamba nti oyinawo oba wali nannyini kibanja nze bwe bibeera tebinkwatako already nze mba nagula ku muntu era n'ekyapa kibeera mu mannya gange kati gwe kyoba olina okukola gwakayana nti walina ekibanja gwe genda oleete poliisi enkwate ettaka litwogerako lyera ettaka eryo liri awo wansi era batugambye nti waliwo ne gwe bakoonedde ennyumba kyo kituufu era ennyumba emu yiiyo yakooneddwa eri awo mu maaso bagambye bagikoonye ne bajjamu enzigi n'amabaati olaba bagabambula yiiyo story eriwo bagamba nti layini eno yonna layini eyo wansi nga bwegenda kulisinzira story zetuyina nti layini eyo okuvaawo ku kkubo n'ogenda layini eyo nga bwetambula n'ogenda wansi eri kigambibwa nti ne waliwo nannyini kibanja akikayanira naye bw'oba olaba era kuliko abantu abazimbye tugendagenda tukwata akayumba naye nga ploti ya nkuba kyeyo gyatugambye okukwata yeeri wali wansi tugenda kubeera nga tugikwata tulabire ddala kiki ekigenda mu maaso then mbabuulire naki kyosobola okukola ku issue ng'eyo naye tulaba ennyumba eyo ebagikubye enkaayana z'ettaka e Uganda tuyinza okugamba zo teziggwa eva babeera bakaayana kati ono yazze n'akuba naye nga kino kibeera irigo kuba okkuba ennyumba y'omuntu olina okubeera ne court order ng'eyo bw'ogiraba nti yaawo bagikubye olina okubeera ne court order ekukkiriza okubeera nga okuba ennyumba y'omuntu kuba tewali muntu alina buyinza kukuba nnyumba ya muntu okuggyako nga waliwo court order era ndooza mugiraba bagikubye wali amabaati batabadde batandise okugabambula n'enzigi zennyini baaziggyemu bwekitebe kiri kati akaayana yagamba okuva wano paka okukkirira yagamba mbu yayinako ekibanja tugenda kukkirirayo tulabe kiki ekigenda mu maaso yeeyo sampo y'ennyumba gye batugambye kuba yatugambye nti bamugambye nti ku ttaka eryo lyennyini waliwo ennyumba esooka gye bakoonye yeeno ennyumba wano yo bagikoonye bw'oba olaba kuba twaligambye nti enzigi baazibbyemu bubbi naye ate waggulu wali ku mabaati ezo enkaayana z'ettaka mbeera mugula ettaka mwegendereze nnyo ng'ogula ettaka n'okutumayo abantu gwe tofaayo ne bw'otumayo abantu 6
kokole ekyo kuba kibeera kisevinga sente zompitirivu zoba otaddemu nezoba okubye ku kyeyo oba zoba okoze ne bobeera Uganda sente zoba okoze zibeera mpitirivu. Tukyeyongerayo tulabe ddala kiki ekiriwo. Wantu wano wagamba wagulibwa omwami bamuyita Muyanja ge mawulire ge twakafunako. Ye yagenda n'aguza ne batematemamu poloti. Naye bw'oba olaba nti bazimba kati osooka okwebuuza ate bano bazimba batya. Baba bali mu kuzimba kuba tulabawo n'ennyumba ewedde. Poti yankuba kyeyeeyo mu maaso awo gye yatugambyeko twagambye plot 4. So from the main road up to here, this is the 4th plot. So plot 4 yeno temuliimu kintu kyonna wabula saaki gye tukozeeko oba gye twakakolako plot eyo gye mulaba awo wansi erimu akapande ako bw'ogikubako akapande ako akaliko plot not for sale kuba yabadde abatawaanyi oba yabadde abalimbalimba ffe kyetusuubira nti babadde babalimbalimba yagambye nti akapande ako mukalaba kaliko not for sale plot not for sale nti era osobola okukubira enamba eyo. Yabagambye nti akapande ako be baakateekawo. So kye twakoze ne tufuna enamba eyo ne tugikubako. Bwe twagikubyeko nannyini yo n'agamba nti nno awantu wante waliwo nkaayana. Wabula tweyongeza okubuuza ne bagamba nti paati eno gye tuliko sayidi eno yetaliiko nkaayana. Nkuba kyeyo gyattumyeko kuba yeeno ploti yeeyo erimu obukondo obwo. Bagambye paati eno teriiko nkaayana. Naye ate ne twewuunya bwe bateriiko nkaayana ate paati eno sayidi eno gy'olaba eyo gye bazimba eyaguza ono wano ate era ye muntu omu nannyini wali. Kaakati oŋŋamba otya nti wano we yatunda kuba eno yatunda eka emu ono naye gye yasalaasalako baali ba developer babiri. Developer omu n'agula bamuyita Mwami George okusinziira ku abaatuwadde information. Kati Mwami Muyanja ye yaguza Mwami George naye ye nannyini kibanja agamba eri yokka gye yalina ekibanja paati eyo wali amayumba ago. Then wano tewaaliwo kibanja nannyini ettaka yali nannyini waawo. So tugenda kubeera nga tweyongerayo tugenda weewosi tubuuze oba ddala kye boogerako kituufu. Issues nga zino ngenda kubawa engeri gy'osobola okuresolvingamu these problems bwe zibeera nga zikutuuseeko ddala ng'oli eyo kuba kyeyo n'obeera nga olinamu obuzibuzibu nga ku issues nga zino. And then twababuuzizza that house down there lwaki yo teyaggwa. Bagambye teyaggwa buggwe lwakuba nti yali ya mukyala aba atandika ogisereka n'afa. Yeyo issue. So teyinaako nti eyinako any problem. So twagezezaako okubuuza n'ennyumba ziri wansi eri bagambye nazo tezirinaako any problem kuba ye agamba ekitundutundu kye kyakaayanira kyekiri sayidi eri. Kakati awo mu maaso awo mulaba awo bo bazimba ate nga bagamba eyo sayidi gye bakaayanira. Kakati obubadde obuliwo nga bwe mbagambye era ne badeveloper abamu abasalasala estates ajja n'akuguza owantu olumala ate n'afuna abantu bagamba nti mugende mukole ki mubeere nga mukayanirawo mugambe nti nomwalinawo ekibanja kuba tosobola kuŋŋamba nti omuntu eyaguza ono wano babagamba nti awo tewaliwo any issue nga ye muntu omu era ye nannyini wali aye noŋŋamba nti awo waliwo issue ebyo tekisobokerako ddala. Tegeera so mwegenderezanga nnyo kuba okuzimba kugenda mu maaso naye ate eno paati gye bagamba nti teyinaako buzibu yoolabira ddala nga tewali muntu yazimbyeko. So findings zaffe ze tukoze ne LC lwakuba abadde tayagala kubeera nga alabikira mu kamera naye n'atunnyonnyola nti embeera bwetyo bweri yagamba nti omuntu yenna ajja okuzimba alina right okubeera nga azimba kuba ye amanyi nti ono omwami yagula ploti yazigula alina ekyapa kye era abantu bonna be baguza
ye abeeranga abamanyi nti nno beebo bannannyini baawo. Then waliwo n'ekintu ekirala ekya gavumenti etera nnyo okugamba abantu mwena abagula nti ekintu kyonna ekikwatagana n'ekyapa LC temubayingizaamu, wabula yingizaamu lawyer. Ekintu nze kye ŋŋamba nti ate nayo kiyinza okuba ekyo ky'obulabe. Tubetobe eri ennyumba yo batugambe terinaako buzibu. This part niyo gye bagamba nti bakaanira nayo bwetobe eri abazimba bazimba. So findings zaffe ze tugenda okubeera nga tubabuulira, but it's a nice estate. Teyakugulira wantu waabi, wantu walungi. Naye paati kyewuunyisa gye bagamba nti paati bakaanira ate gye basinga okuzimba oba gye basinze okuzimbako. Olaba kalina eri ennyumba eriwo, then ne bano olaba nabo batandise okuzimba. Estate nga yo nnungi ate eri kumpi n'ekkubo. Naye findings zaffe ndabanga omuntu eyakwadde information eno ayinza okubeera nga yabadde ayagala okufera kuba plot yo tugambye eri plot 4 eno tewaliyo buzibu okusinziira ku ewosa tugambye ate yo tewaliyo ddala buzibu. So findings yaffe engeri gye tubadde tubagamba findings zetukoze this part awo we baakubyawo obwiduuka bwe tubalabye bo bagamba ate nti batunda mirundi ebiri. LC kye yatugambye batunda emirundi ebiri naye tekikwataganako na ploti zino eziri wansi. Si bwe kiri ploti ezo si bwe kiri. Kakati mubeeramu okufeera kyemmanyi omuntu yabadde ayagala kubeera nga akubuulira ekintu ekijja okubeera nga omuteekamu ssente ate yeyongera okubeera nga akulimba bulimbi. Enamba ya LC tugifunye osobola ogenda kubeera ng'oyogerako naye akubuulira ekituufu naye nga kiri nti tewaliwo any issue about ne plot yo tebagiyina. Saidi wano wetugambye wano wali obuduuka obwo issue yali nti seera yatunda emirundi ebiri. Then wali wansi yes waliwo ow'ekibanja gwe bagambye yali aleetangawo embeera naye embeera gye yali ereetawo yo nga yo tekwatagana na bazimba kuba omuntu bw'ogamba nti nno awo tewakkirizibwa kuzimba yes tebakyogera bwogezi otherwise singa buli omu agenda n'agamba nti tozimba wano gwe bw'oba ogamba nti nno gwe nannyini wantu totalwana na muntu genda oteekeko caveat. But the title nkuba kyeyo gy'ayina tekuliko caveat kuba ettaka tebamala gagamba bugambi nti wano si wuwo gwe bw'otegeera nti si wange teekako caveat ku ttaka eryo then bigende mu kooti ya buli omu yeewozeeko. Tugega amawulire ge tusobodde okufunira ku nkuba kyeyo ettaka lyo liri safe teriyina buzibu.